Inside Out. Alright, kale nkwaniza ku the Inside Out ey'olwaleero manyi muli mu ggandaalo lya Ssekukkulu, bintu bitambula bulungi gye muli, tubaagaliza ekiseera ekirungi nga bulijjo. Ndi ne Samuel Walter Lubega Mukaaku, munnabyabufuzi ow'ensa, omulwanizi w'eddembe Kayingo, ate mukwano gwammwe, omusomesa era kitaffe mu kuzimba ebyobufuzi bya wano. Ffe abamumanyi tumumanyidde ddala, ensonga lwaki twagala nammwe abatamumanyi okumutegeera. Neebaza nnyo obubaka bwe mwawandiika, kubanga abantu bangi obubaka bwe muwandiika bulaga nti mumutegeera, era abo bamutegedde bamusiimira ddala nnyo, abatamutegedde nga bulijjo era ne boogera ebyo biraga nti bamutegedde. Ssebo nsanyusa okukulaba. Nange bwe nti mukadde wange. Olwaleero njagala tukwate ku nsonga enzibuzibu, kubanga nfunye olina amaka e Bungereza ate ng'oli Munnayuganda. Leero mpa ku kifaananyi ekituufu ku nsonga y'ebisiyaga. Munnayuganda bw'agenda e Bungereza mbu kimukakatako okubikkiriza mmwe ng'abaluddeyo ebbanga, kituufu nti position yammwe mubikkiriza, tosobola kubeera eno ng'obiwakanya ate ekituufu ki? Because nga tennakiyingizamu na byafuzi byakyo. What, having lived in these two nations, tell me. Nze kennyini nze ansa. Ansa yeggwe. Egeraageranya nze n'abo aboogera obulala. Ekyokubiri, katutwale Bungereza yekka, situte na Europe. Golowooza waliyo Abannayuganda bameka mu Bungereza? Muwerayo era singa onookebera. Ekirungi zino essimu ezajja zikuwa information nyingi, era bw'ogibuuza kati nti Bannayuganda beka bali mu Bungereza eyinza okuwa omuwendo. n'ogenda mu saakoozi zaabwe bameka abawagira ebisiyaga. Osobola okubeerayo nga tobiwagira? Kugambye n'ogenda mu saakoozi zaabwe. So tuleme kuwuddiisa ggwanga lino nti omuntu bw'ova w'ovudde, nja kuwa ekyokulabirako nti bw'ova wano n'ogenda e Nigeria nga bali enkima bagiyita bush meat, nti naawe ogenda kuli. Era nti balina okukako ggi. Bo bagiyita bush meat delicacy. Bush meat? And they like it? Era bagiyita delicacy n'amakovu. Delicacy kitegeeza nti kawoomera. Kakati Bannayuganda bameka abali Nigeria abali mu kubwagula amakovu n'enkima? So how about era kizibu naludde sinaba kulabayo Munnayuganda wadde abagenze wano e Congo nga bakomawo wano nga bali ku campaign ey'okugamba Bannayuganda batandike okulya enkima. Ate nedda wadde nga bwe bagenda eri baziriirayo, bw'ogenda naawe oyinza ogiriirayo oba oyagadde. Nze ku Bannayuganda bendabye tusibwako kimu kyakulya nseenene. Ate mwana ngeri ate abatulabanga ekyo kivve tulya buubu. Abazungu bangi bazze wano obalabyeko mu katale wali ekatwe nga bagenze okunona enseenene. Tebazirya. Naye bali ebiwuka ebirala n'ebisaanyi babirya. Kyokka ne balowooza nti fe ab'enseenene ffe Bannayuganda wano tulinamu ekizibu bwe tuba tulya enkoko. Enkoko tugiryako obutundutundu. Naye bw'ogenda mu nsi nnyingi osanga bali obugere era babulira bo enseenene zaabwe, emitwe. Naye Abannayuganda bangi b'osanze nga bakomawo wano ku kampeyini y'okugamba abantu nti temusuula bigere bane mulye nnyo ebigere. Si bwe kiteekwa okubeera. Naye kati gwe ekyo kijjamu ki?
omuntu asalawo n'ayingirira ensonga n'ayagala n'akola okusalawo kwe tiyo ensonga ngenda gikolera campaign. Okusalawo kwe kuba kusalawo kwe abamu amalala kugamba nti nze kati nkuze nasazeewo. ate nga respectinga nnyo omuntu akuze waga nti nkuze neesalirawo. nebwaba mwana wo naga dadi nkuze kati nsobola okwesalirawo. otandika okugenda empola nzikizanya naawe aba akubuulira. So kino kijje ku kigambo kye ngenze nnyonnyola ensi. Banange abataagala nnyo byenjogera munansonyiwa naye bwe ntyo bwe nakula kubanga nina kyendowooza ku nsi eno kyeteeka okufaanana ene yaffe okusinga okwawukana ku ndala. Ate emyaka gyange kati we giri gyakulaba nti abaana n'abazzukulu abanaddirira wano basigala bali mu kkubo ddungamu. Naye mu byobufuzi bye tulimu n'obukulembeze waliwo kye bayita gaife. GAFE. Yes. Gaife. Kitegeeza ki? Sleep of a tongue. Sleep of a tongue. Akayisi katuga nti kayitidde. Kayitidde. Kase. Muyaga lutaya yaseereddemu awo. Yaseereddemu. Gaife or sleep of a tongue in ordinary communication. Gabo byange tebeera premeditated stance. Premeditated. Njagala njogere n'abali ewala batutegeere bulungi. Kitegedde bulungi. I understand you. A gaife is not a premeditated position. Era obeera nga oli mu byobufuzi biri ordinary mu America wa Kenya ne bagamba that was a gaife or he slept. Tosobola kukisanga nga mu speech y'omuntu ya dakika 30 sleep of a tongue ezzeemu emirundi 3. Aye batekyali gaife. Eba tekyali gaife. Eba eyitiridde gaba kasusse. That's wonderful. Waliwo tubadde tusoma yonna gye tusomedde oluzungu mu Muyanga Lutaya walusoma ate n'Oluganda olumanyi nnyo. Simanyi oba n'Oluswayiri olumanyi. Naye batugamba nti ekintu bwe kifuluma omulundi ogusoboka abantu bayinza okukyesonyiwa ne bagamba nti yabadde ensobi. Mistake, yes. Oba it was a slip of the tongue. Slip of the tongue. Naye bwe kiddamu bani It's a mistake. Gundi ayinamu habit. Ayina ka habit ak'okwogera obwongo. Atera oku. Naye bwe kijja omulundi ogwokusatu muze. That is part of you. It's part of you. Yes. It's a part of you. Yes. In fact, mu psychosocial therapy, bwe tukusibira mu kasenge nga twagala okumanya ekisumbuwa obwongo bwo, ntegeka nti yogera buli kyoyagala wekka. Ne mubaamu ekigambo ky'oddiŋŋanya emirundi 3 okusinga ku kirala. We investigate that word. Era mu byobufuzi bakikola nnyo ne bagamba nti George Bush omuyanga lutaaya honorable wegini alabika ng'ekintu ekyo kimuli ku mutima kuba yakizeemu emirundi 4. Kitegedde. Omutima gwe guli awo. Yes. Bino nno twagala tubireete tufune proper analysis. Yes. Mukaaku bw'ayogera ate tubyetegereza. Tubyetegereza. Ndi speech ya Mugisha muntu tebulamu by the grace of God. By the grace of God. By the grace of God. Ben Kiwanuka bwe yali. Semwogerere bwe yali. Omwawula kwoyo ayagala obwagazi okukyetuuma. Oluusi nno bitudefininga ebigambo ebyo Mukaaku. Kale nno njagadde nveeyo kati nkoze luli nali muto. Speech interview ya dakika 10-15 eweba ya 8
n'ogenda ng'ekigambo ki okiddinga nokirumako amannyo. Ate n'ofuna omukisa omulala abantu nga bagamba nekyo nga kirabika tekyanyumye, n'oddamu n'okirumako amannyo. Ate n'ofuna omulala ku mikutu, Yesu wano ndi bwe naye wano kampeyini ngiwagira. Ate n'ofuna omulundi omulala ne weetooloolwa abantu abalala balowooza nti mu kika ekyo abo be bakama baffe, naye n'ojja nabo oba obeebuuza naye n'oddamu n'okiteeka ku mmeeza n'ogamba nti ffe ekyebisiike nakyo kirina right ng'ebirala, era newandibadde abo abakiwagira ebisiike si byabangi nnyo, naye tujja kukiwagira n'okukiprotectinga n'okikampeiningira mu ngeri y'emu. Kubanga abali ebisiike n'abali ebya boyiro ffe tubalabanga bebamu, era bonna tujja kubawa omukisa gwe gumu, alya boyiro alye n'ali ebisiike n'okuba campaigningira. So kanteeke statement eno ku mmeeza gye nandisoose naye kuggwe ensoose eno awalala nkikoze engeri ensoosa. I want to inform the general public that I, Samuel Walter Mukaaku, my family, my clan, the Baganda and the Buganda I belong to, the DP bloc that I represent in its full breadth and depth, and others that admire the politics that we lead and champion the same ideology, while we recognize that there are minority rights and majority rights, while we are defenders of human rights, fundamental human rights and freedoms and human dignity, we shall not be conscripted, and we cannot be conscripted into supporting and or campaigning any campaign that is intended or can lead to the erosion of our social, cultural, political values and our way of living. I'm putting this one, not afraid. We shall not support, we shall not be conscripted into supporting or even campaigning for anything that erodes our political, social, cultural, etc. values and our way of living. I am a Muganda. I am a Catholic. Then I'm a Christian. I know our Christian values and the religious values, if you take it wider. I am a Christian Democrat by origin and form. That's why I'm a center-rightist. That's why I belong to the DP bloc, which I have campaigned since my young age. I cannot be conscripted, and underlined, conscripted, using any form of coercion, populism,
cult threats to support or campaign for anything that is intended to erode my social, cultural, and political values, or even intended to change my way of living, our way of living. Eyo statement njitaddewo buli muntu atutegeere bulungi. Therefore now Mukaaku. Kati mu ngeri eyo nzirayo muto wange, mukwano gwange, menti wange, associate wange, leader wa opposition kati wano ate nga ye leader wa NUP. Ne NUP abakulembeze si bonna kubanga nkimanyi, and I've talked to many, naye abo abakulembeze abalooza nti bebakulira akasolya ka NUP abatuuse okulowooza n'okugamba nti it is their party position nga bajagala ebeerina opposition stand nti tuteekwa buteekwa being conscripted, tuteekwa buteekwa okuwagira n'okukampeyingira ebisiige. Ekyo kikafuuwe. Very good. Njagadde katugende ku waliwo endowooza egamba enjogera nti mu mbeera mutoowo mwe yabadde ateekwa buteekwa kuwagira ekyo olw'embeera we yabadde, that whatever he said was circumstantial, influenced by the climate, the environment, the location, the geography, owaawa we yabadde. Ate nga gwe we yabadde yenzimu ku nsi mw'owangaalidde. Si your second home. Kati ekisooka twakizeemu mu ntandikwa. Ekyokubiri, muto wange, muganda wange, mukwano gwange yayongedde okukka ebbeeyi. Bw'aba teyakka bbeeyi mu kigambo ky'okukkiriza emmotoka, kuba nakyo tekinnyonnyolwanga. Bannayuganda tebakitwala ng'ekikulu. Bo tebakimanyi, naye ago ge makulu. Gokyanzijukira ku Sebagala. Sebagala yagenda n'agamba nti yafunye paundi 15,000 agenda asome. Akome wansi gukulu muwadde mu nsawo ye. Abamu ne basooka bagamba nedda buli omu afuna scholarship, n'agenda n'avaayo n'agamba bannange ezo tezaadde ssente za bursary education, tezaabadde ssente za state house, tezaabadde ssente za president's office, wabula president yazimuwadde from his own purse. Omutwalo gumu n'ekitundu ogwa pound agenda asome kuba musajja tiyafuna advantage. Nze nagamba Sebagala sigala ng'oli mukwano gwange, Sebagala sigala ng'oli osobola okusigala ng'oli munadipi munange, ne UID tujja kusigala ng'oli member, naye 1 tokyasobola kubeera patron wa UID, 2 tokyasobola kubeera flag bearer wa opposition. Abanvuma ku olwo 11 years later buli omu yategeera the fundamental damage abo abasigala nga bakyagamba nti ffe tumuwagira Sebagala gye yakola ku opposition, and kyatuleetera mu kifo ky'okuwangaala mu opposition emyaka 15 kati okututwala mu myaka 30. Sandyagadde muntu mulala awerekere mu ngeri y'emu era tubeere mu opposition emyaka 6 olw'ensonga zino. Namba emu, buli woka ebbeeyi n'okkiriza ebintu ebitono bwe biti oba n'oyingira mu campaign bwe zityo, olina kinene ky'okola ku lugendo lw'okwenonola. Museveni we gw'olaba si musiru. Tuyinza okuba nga tetukwatagana naye tumutwala nti musiru.
ne banne bw'omala okugenda wali n'otwala gwe koyita akantu akatono bwe kati n'awandiika ebbaluwa nga gye yawandiikira Uganda Revenue Authority ng'ebanja omusolo n'abagamba nti oyo mumuleke sente ze ngenda zisasula n'asasula million 3.3 nga taata omulungi like a good father. Togenda kumugaana ng'ayimiridde Kololo Ekkaramojjo oba awalala okulaga maginanimite ye naye ng'egendedde okumalawo gwe ate nga yakikola ate n'akulaga bulungi ajja kwolesa ng'alina double standard anti by'oyogera wano birala ate eri okola birala bw'onoosaawo politically ng'ayimiridde Kololo n'ategeeza maama wange bamaama bange Gomba wa ne basenganga abakaddiwa n'abalala abakyali abato bannyinaze n'abagamba nti banaye mulabe newandibadde Museveni ndi mubi naye mmwe mukkiriza muyingire mu kampeyini y'ebisiyaga olugendo lwali moving dictator simanyi oba tuba tumalako bw'osanga mwami Museveni ogwoyinza okuyita omusiru ne teyambisa ku luno mundu nga bwe yakola luli n'ayimirira Kololo n'akyala e Buganda n'agenda ebbanda mu maaso ga Ssaabasajja n'agamba nti Ssaabasajja nkoze ensobi nnyingi naye at least nina bye nazzaawo naye nze sikugamba nti olina lumanzi wakirabye jjo nekyakyabazinga bwe playing against us nze Mukaaku siri mulalu ate mmanyi nti koonoweeka tokalinda kusaba nalabye ba prime minister e Bungereza example gye mbadde mu kisaanya kino kyokka bakalizayininga basatu eyasooka Cameroon yagamba nti okusinziira bwendaba tesigenda kuwagira Brexit naye abantu b'e Bungereza abasinga bagamba nti ebya Europe babikooye naye ate nze ndowooza okusigala mu Europe kyekituufu bannange kampeyini yange tekwatagana na ddoboozi ly'abantu gw'ovaawo Theresa May n'ajja nga nti nze Brexit gyendiko naye yatuuse ekiseera ng'embeera ze n'enkola ze ennyingi zaaliko abantu ba conservative bangi b'Abangereza nga balaga nti bwe mutambula bwe mutwe tubakombya kalulu ba conservative ne bagamba Theresa May maama abantu nga balaba ebya Brexit yo tenyikidde bulungi lekera Boris n'agenda byali teriri busa Boris n'ajja akola ensobi ez'amateeka ga COVID agamba abantu temukola kino nga byono bwe byali naye ye nga yeggalira mu kisenge ne banywanyiire ne bakola bupati bamugaayo ensonga bwenejja mu kalulu nga tutuuse okugenda kalulu proper Abangereza tebajja tukombya abakulu n'abato ku kye baasafaringa mu COVID sebo Boris tambulamu yagenda ayomba naye yatambula yagenda ne wajja omukyala oli Trust engeri gyahandolingamu ebyekonomi mu bbanga ery'omwezi ogumu ne bamugamba nti ate gwe bw'otambula bwoti tetulina wetulaga atawo ne Liberal Democrats ne buli obupata obutono bugenda tusinga ne bamugamba maama tolinda kukwata ku nkooni tambula kati waliwo sona naye tebemunamugendera nnyo naye wakiriko naye era beeraliikirivu bayinza obutafuna kalulu waliwo abalowooza sonaka tumugamba agende oba tumugamba alongoose muleba omusajja oli eyaliko nga liida yavuganya mu kalulu kana akasembyeyo era n'alabika nti yapafominga ekimala
naye bwe yakola statement egamba nti abo abaju emitwe gyabwe minene basaana bibonereza abantu bye babalowoozaako. Bamugamba ssebo wano e Bungereza omujju tayogerwako, tetugenda kufuna kalulu. Bajja kugamba ffe Leba yeereeta holocaust. Holocaust wano kimanyi kive. Ummola. Bamugamba singa gwe obadde gwe nga ddala oli pure Munnayuganda, pure Mufirika. True. Ne bakugamba nti LC chairman wo awagira kampeyini y'ab'ebisiyaga n'ab'ebisiyaga okubeera kyekimu ng'abantu abalala abatali bakujju. Kansala wo LC3 chairman, mayor, LC5 chairman, bakansala, member of parliament, minister oba president, gwomuwakalulu. Ngamba gwe omusoga, omuganda, omunyolo, omutoolo, omuwakalulu. Ntegeeza gwe omukatuliki, omuprotestant, omusiraamu, omulokole, omuwakalulu. Ano banaye bwe tuba twogera ebintu bino mumanyi obulumi bwe tulimu. Ffe abamu tubadde mu opposition emyaka mingi, obulamu bwaffe bwonna. Olutalo lwa people power lwalimu ensonga egamba nti we want to remove a dictator. Ennaku zino tulina ekiwambansi capture gye nnyonnyodde emirundi etuviiriddeko effuga bbi misirulu, etuviiriddeko dictatorship, etuviiriddeko okudibaga ebyenfuna n'ebirala. Eyongera katutandise na kulengera republican monarchism. Bwe mba njagala okusomosa eggwanga lino omugga n'ekiwongo kyennyanja y'ekizibu ekyo. Nteekwa okulowooza ennyo ne sirinya bodaboda etasiba egenda okunnyinyika wansi mu luwonko nemenya kuddayo okulabika ng'ate atuddeko yeyagala. Mu bulumi, with a heavy heart, I want to implore NUP, the NUP leadership, sitegeeza muntu omu, eve mu bya cult, eve mu populism, tukole ebintu ebiriyo, kiyambe opposition, kiyambe bannayuganda abakoye n'abalala bali mu NRM okwekwata awamu naye ng'ebintu ebiri fundamental tetubirinyidde wansi ku kiwempe. Ekyokubiri, kinnuma nnyo naliko naawe awantu awamu awatali ku media eno nekugamba nti it was not right okuggulawo debate y'ebisiike n'obufumbo bw'ebikukujju mu paalamenti ya Uganda, kuba bali abakola kampeyini eyo balina amaanyi n'obusobozi bunene nnyo. Tyokundabo gandi nkomyawo tteeka nzibikire obutuli obulimu, nyweza engeri gy'ogunjulamu omwana, nyweza spesi y'omuzadde mu kugunjula omwana, nyweza spesi y'eddiini, nyweza obuteetwala ku ddobo ku nsimbi ze wandibadde teweetaaga olw'okuba gw'odibaga buli kye bakuwa odibaga budabidabi. Nyweza ekonome yo oleme kubeera beega, n'abantu baleme kuva wano mu bukadde na bukadde nga bagenda mu nsi ate nga bato nabo bayiga empisa ezo oba bakakibweko empisa ezo. Ebyo byoba onyweza. Debate bwe yajja bali beeyagala nnyo kubanga baatuteeka mu spotlight era ebyaddirira ffena tubimanyi nga beeyambisa visa, beeyambisa ensimbi, beeyambisa budget. Mu politics oba otimba bifaananyi oba oyimba nnyimba oba owagira campaign ey'okwenunula okuva mu 2008 era nga omaze n'obeera mu paalamenti emyaka 3 n'ekitundu n'okola ne campaign eziwera eggwanga lyonna ez'abamemba ba paalamenti, ez'obwa president, era nga omaze n'osaba okukulembera eggwanga mu kalulu akatabeerangawo bannayuganda ke beenyigiddemu n'ebirowoozo byabwe n'amaanyi gaabwe,
era ng'omaze emyaka kati kumpi ena nga gw'okulembera opposition kubanga ekyo kifuna okuva lwotandika okufuna amaanyi ng'abantu bonna bakulaga ye bbiri kumpi okuva mu 2019 2021 was just a symbol kubanga twali twamala okukola momentum officially mu 2021 ofuuka leader opposition n'ebibiina byonna wandibadde tobeera deliberate mu lukwesikwesi oba directly okuzza debate y'ebisiike ku mmeeza n'okuwa abamutunda bisiike bamutunda ideology ya bisiike omukisa okubeerako bya bahamale ffenna tutambula nitugenda ebweru mwami muyanga awo ensinga okwagala abali ebweru bawa batya ekitiibwa empisa zaffe Mukaaku bwe ngenda e Bungereza nsobola okuliisa engalo oba bo bwe bali nti baawuma nina kuliisa wuma era bo bwe bandaba nga ndiisa engalo bakitwala batya kubanga tulina ekifaananyi kye tufuna nti empisa z'ebweru zanjawo buli kyokola wano bw'okikola kyetukola mu Uganda bw'okikola eri bakuyita wa maalo bakuyita wa kyalo so olina kukyusa kukola biri mwe muwangaaliddeyo ewammwe musobola okufumba emmere omuwumbo gw'emmere mu ndagala ng'ogufumbira Bungereza Bungereza olinayo ekinu osobola okusekula oba beebyabwe bya byuma embeera eyaawo kiri kitya how do the British or the foreigners respect our culture? Do they coerce you into their way of life when you go? Or do they respect you in the way you were supposed to behave? And you have freedom to behave that way. Or somehow they have to force you or compel you to behave their way. From your experience as now a citizen of another country. The English and the British have laws that protect minorities and the practices of the minorities. But they are very firm, very, very firm that your culture, your rights do not in any way override, dominate, or change their ways of life. Would and their cultures. Bw'obanga oyagala okitegeera ddayo ku lutalo lwa Bin Laden, ddayo ku lutalo abasiraamu ebufalansa n'awalala batuuka n'okugamba nti ffe ebyawo okwebikkirirakwo it is your right. Naye bw'oba weebikkiridde kirina engeri gye kyagala okukyusaamu abaana baffe, kirina engeri gye kiyinza okuradicalizingamu abaana baffe. Abaana baffe bayinza n'okukyekwekamu okutandika okukola ebintu ebirala. Era olutalo olulwadde luyinda nze bukyangenda Bungereza ne Europe lukyagenda mu maaso nakati. Olutalo lwaki? Gwe ojja n'ogamba nti nze okwebikkirira omanyi kanako okwebikkirira nolekawo amaaso. Culture yange nze omuwalabu nze omusiraamu wagali yes culture naye culture ye ate kati etandise okwonoona engeri zaffe ffe wano omuntu tumwagala nga tumulaba yenna all the time. Olutalo lukyaliyo. Nze bwe nali nkola masazi yange ekitundu ekimu nakola ku kye bayita ku kya human rights nasoma ku kye bayita cultural relativity. Oli n'akugamba nze culture yange wano ya McDonald's, ya soda, ya Coca-Cola, gwe yiyo gyondeetera si eyange. Eyange wano ya musaalaba. Abasiraamu bakkiriza okubeera nabo n'Abawarabu, naye eyange wano by and large ya muki ya musaalaba. So bw'obanga ozze ng'oli Mufirika, oli Musiraamu, oli Muwarabu, munnange nzikiriza nti twawukana naye engeri zo saagala zoonoone yange. Era sikukkiriza ojja obisomeseze wano ebyo. Osobola okubeera nabyo naye wano tojja bisomesezaawo. Omwana owange Hana
omwana owange hana namata okukisaaki suubi kati kyenina ekizibu nti ye culturally Mungereza lwaki bwe byomusomesa lyessomero limugamba birala era bagezaako okulaba nti culture ye ebeera uniform n'ey'abaana abaki basoma nabo bw'oba oyagala omwana wo abeere eri era asomereyo ebya culture yo bo bakugamba directly and indirectly ebya culture yo bibyo osobola okuba n'eddembe okubaako by'omuyigiriza naye gwe manya nti ye Mungereza tegedde ye muki Mungereza era waliwo ne byosobola okugamba nze kambimukakeko kubanga bye byewaffe n'akutwala ku poliisi n'akuwaabira omwana gw'ozaala bw'alipootinga ne bw'aba taloopye kasita alipootinga mu ba social services oba mu basomesa anga naye waffe baŋŋamba okukola bwe biti ne bwe biti nga bo bikontana ne culture system yaabwe lazima bajja kukunona n'okumuggyako bajja mukuggyako akati olina okuweeyinga nsigale nga omwana wange sisobola mulaba sisobola kwogera naye sisobola ku associatinga naye bamututte wa foster father omulala oba mother parent omulala oba osigala naye you have to balance it kyeneewunya lwaki olina agati kati nkuze kubanga nze muganda wange nali naye nga tugenda mu kalulu k'ekyaddoolo nantegeeza nti nina emyaka 4 kati ntambuzaana tosobola kuba wa myaka 43 yene bw'oba waana n'obeera gwe bakutwala nga mu society eno nti kati otuludde tusoma degree nasoma naawe Makerere wagisomera emyaka emeka eyo 3 abasinga obungi tegiba 3 nasomera 3 awalala yonna kati ne Bulaaya degree ezisinga zeegi 2 diploma zeegi 2 ezimu ziba za myezi 9 masters myezi 9 mwaka gumu myaka 2 weetaaga kuyigirizibwa buwanvu ki kubeera mu byabufuzi buwanvu ki olyoka obeere nga Muyanga Lutaaya eyagisomera emyaka 3 zange nagisomera ena kubanga ogimanyi yo mpamvu esinga obuwanvu yeyekisawo ya myaka emeka 5 bw'obanga obadde mu paalamenti 2017 emyaka 3 nobeera leader opposition emyaka 3 gwe 6 tosobola gamba nti okyali mutene mu kuhandolinga ebyobufuzi ate nga nkugambye eri mu 28 already awaka mukadde waffe Sentamu mukadde waffe Walakira yafana bujulizi bwa byabufuzi so awaka n'ebyobufuzi webiri baganda baffe bonna bali tosobola gamba tonayiga byabufuzi so nze ndaba nti okusalawo kwe yakoze n'addamu n'akola ne press conference n'akinyweza kuli deliberate kugenderera okusindiikiriza abamuwagira n'abatanaba kwagala naye nga abakowasinze mu ngeri eyo okulaba nti ffenna tuyingirira campaign y'ekyo lwaki abamu bakitadde nti sente nze nawandiika ebbaluwa yange giwambuuzaako wano ebibuuzo nateekamu ne veiled way kubanga tulina obuvunaanyizibwa ku nsonga y'ebisiyaga eyo kusooka ne mugamba sente nkimanyi nga nawe bw'okimanyi manyi sente zibadde zijja okuyamba mu linnya ly'okuyamba abasibe ekisooka kyandibadde kirungi okukkiriza nti tufune resources ezo ekyokubiri bwe tuba twazifuna accountability eyeeriwa nandyagadde munziremu abakama baffe abeeyo naye abantu kakati oyamugamba atya kati we tutuuse bwawano akugandi campaign gitwale oba oyagala oba toyagala bw'oba wa NUP bw'oba opposition bw'oba muna Uganda campaign gikkirize oba oyagala era eri ku mmeeza kati agiguddewo ne mu parliament walabi babizeemu kweyo kunyimirira eyo ngenda kuwandiika ekiwandiiko ekirala era namaze dde okukibaga
awo wayimiridde ffe tetuyinza kuyimirirawo, awo wayimiridde ffe tetukkiririzaawo. Nkubulidde background yaffe, ate siyinza kukimuggyako kubanga akyogera mu bukulu bwe, mu experience ye. Nkugambye baddira omuntu wa diploma wa myaka 2 ne bamuwa government department to lead. Oli wa myaka 3 degree yo ne bakuwa a whole ministry to lead as under secretary, as permanent secretary, as whatever. So buno obuvunaanyizibwa kati okusobola obuvunaanyizibwa buno mwami Kyagulanyi bwasaze okutwala in full swing. NUP ne ba leaders abali mu NUP bemanyi obulungi abatali mu mbeera ezo bateekwa okukola obuvunaanyizibwa bwabwe, because one, tugenda kutuyamba to remove a dictator, two, bumalawo our way of living, our social, political and cultural values. How do we balance the concept of global freedom as a global village, where Wechokola have hosted that a global village has a global culture. The global culture is freedom, nothing but total freedom. Freedom and respect of the rights of minorities, whichever way it is, the way you respect the rights of majority. The majority rights matter, the same way the minority rights matter. Because you're now looking at Kyagulanyi ng'omuntu omusajja omuganda, omusajja omufumbo. Naye ate waliwo Kyagulanyi, a public property. Kyagulanyi, the leader, the biggest opposition party in Uganda. Kyagulanyi, the role model, the admiration of people beyond Ugandan borders. The public property. Not Kyagulanyi bawa babi, but Kyagulanyi, the public property. Ng'abasiyazi bamwagala, mukulembeze waabwe. Abatali bamwagala, mukulembeze waabwe. Abasiraamu bamuwagira, mukulembeze waabwe. N'abakatoliki bamuwagira, mukulembeze waabwe. Abaganda bamuwagira, mukulembeze waabwe. N'Abangereza bamuwagira, mukulembeze wansi. Is an inspiration to the youth all over the world. How does he balance in that kind of state? Could Obama become the president of Kenya? He couldn't. President of Kenya? No. Obama, president of Kenya? Is that what you asked? He couldn't. He couldn't. Obama could not even win 10% of votes. So, the choice is clear. Kugami ku bazungu bwogendayo, while we respect you have rights, but we can't allow you okola campaign ey'okugamba abazungu, Abangereza, one in London, one in Scotland, one in Glasgow, one in Wales. Nobaga nti banaye okulya enswa mugire tulya enswa. Ekyo si kyaffe. Enswa erimu ne protein, erimu naye ekyo si kyaffe. Era ne bakusanga ng'ozitembeeya. Bannange tezita era ewaffe tuzirya. Zitwala mu maka g'Abannayuganda bokka abazitegeera. So there is a choice to make. Muto wange nga bwe yakyogedde n'akisaako musitale, he cannot be my leader to begin with. To begin with, he cannot. No. To be Kuganda. That I have my way of life. That's to be minute. You cannot define him by only that I statement. have my way of Does life. that old statement define him? Are there no other good things beyond that one? Era siziganye. Yeziri nyingi ensonga lwaki namuwagira. Yes, so Kugambe kino kiri fundamental. Because it erodes my social, political and cultural values. has he told you to become one? He hasn't. Kasitokkiriza He has simply said, respect those that are. Okola campaign yekyo. Anti nkugambye. Kati nze yenze. Okola campaign kwe kwagazisa. Kati nze yenze. Ate okwagazisa kuva mu ki? Aganga wekitiibwa abo aba. Tujja
protectinga n'okuziwagira mu ngeri y'emu ng'ebyammwe. Kati gwe bw'oba olinayo ekirala ky'olinda kirinde, because mumanyi mu mbeera eyo bw'afuuka president mu masomero mu masinzizo n'awalala, floodgate. Why are you deliberately refusing to understand him? I'm not refusing. But by the way, because you have refused this. By the way, it's also right for me to refuse to understand you, Muyanga. Hey. Despite tuli mu global village yemu. So nze nkugamba ne wandibadde nzikiriza tubeere ku kizinga kyekimu, naye ne wange enkolayo ne practices zo saagala zikyuse bwembeerawo. Ntegerekese bulungi? Saagala zikyuse bwembeerawo. Kati nze nkugambe ku lwange sinayogerera Muyanga Lutaaya takyasobola kubeera, kubanga byengoberera, my ideological inclinations, cultural values, social values, political values, ziri completely entrenched and rooted mu ideology eri opposite ku ye kyakola kyayimirirako. Kiri gye mulimu Bamuyanga, bwe muba mukkiriza kirungi omusajja ensimbi z'abasiyaga zijje biki, campaign egende mu maaso, bateeka okuba protected, mbasabira. Naye si wabawala n'abatabani ba Mukaaku, mbasabira bannaffe mutegeere nnyo ekyo. Oba abeeyo e Busoga be baagala ebyo, oba abeene e Buganda maama bo be baagala ebyo, sebo mumutegeere nnyo ekyo yebulamu. Naye ffe waffe mu Ngabi ensamba, mu balangira b'Engabi, ekyo nedda kikafuuwe and no. Akimanye bumanya muganda wange nti ffe at least kwabo bakulembera mu lugobo olwo ffe tetuliimu. So can you still go to Britain after this statement you have made? To do what? Can you still go back to Britain after this I statement? said like they do. Nze mbadde Bungereza. While we are firm on respecting minority rights, kye tutajja kukkiriza kyekyo kyonna ekizze to change our cultural values, okumala to erode our cultural values, and also ekizze okumalawo our ways of living. On the inside out, ne Samuel Walter Lubega Mukaaku, his statement on the LGBTQ rights and the rest is that clear. I wanted to understand it because he is a citizen of Britain and a citizen of Uganda. The best, because the impression was that there are things you cannot say when you get out of here, that for you to fit there, be free, enjoy the other countries, you must behave the way they do. So I thought, and the impression is, that somehow they conscript and compel you to behave their way. They have never conscripted us. In Britain, no one has ever been conscripted. And when they reach that extent, it will be war. It will be war. You can't conscript me to campaign for you. Bwetyo tujimaliza. Zessa Simon Muyanga Lutaaya. This is Inside Out.